yembera bwesobodde okuba ate ng'etambula. Omukulu gwe bayita Dr. Jose Chameleon olunaku olwajjo yasobodde okuba ate ng'ayita bannamawulire mu maka ge sayidi z'esseguku eyo ng'asobola okuba ate nga bategeeza embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula, ebigambo ebisinza okuba ate nga byogerwa. Emboozi y'eggulu yasobodde okuba ate ng'agyogerako, ensonga ya copyright n'omukulu gwe bayita Kasiiwuukira n'abamwogerera ebintu byonna. Chameleon yasobodde okuba ate ng'ayogedde bingi nnyo mu nsonga nga bwe zisobodde okuba ate nga zitambula. Kye yasookeddeko wano wennyini omukulu Dr. Jose Chameleon yasobodde okuba ate ng'addamu ekiwandiiko omukulu Bobi Wine kyasobola okuba ate ng'abaweereza gye buvuddeko omwezi gwali gwa 7 nga 22 omwaka gwa 2021. Omukulu Bobi Wine yasobola okuba ate ng'ayita ku Facebook ye n'abagerera olugero abayimbi abali bagenze eggulu n'abayimbi abali mu bibiina ebyenjawulo n'abategeeza nti binnyo bye musobodde okuba ate nga mukola. Abagenda eggulu gye mugenda eggulu, abalemesa endongo yammwe ogenda mu maaso, abaasiba endongo yammwe ate gye mugenda. Obubaka bwali bungi nnyo, olugero lwali lunene nnyo era nga lwali mu luzungu, wadde nga abayimbi abasinga message eno bayinza okuba bagisoma naye ng'okugitegeera kyali kizibu. Wadde nno Bobi Wine yasobola okuba ate ng'akola ensobi ku bayimbi banne n'agaana okuba ate ng'ekiwandiiko akiteeka mu Luganda. Embeera nga bwe yatambudde Chameleon ye yakisoma n'akitegeera bulungi nnyo era yasobodde okuba ate nga yamuddiza omuliro. Yayogedde bingi nnyo Chameleon, tugenda bikwataganya mpola mpola owulire. Omukulu Chameleon ne yeebuuza Bobi Wine yava mu ndongo. Ayaya. Omukulu Dr. Jose Chameleon yatandikidde ku mukugu bayita Bobi Wine n'amutegeeza ayagala asolewo ekintu kimu, alimbya bufuzi oba akyayimba. Chameleon yabuuza, yatandikidde wano gwe sooka owulire. Yabaweereza ekiwandiiko ng'agamba nti abayimbi abagenda eggulu ba beggar. Era yenooza ebyali birowoozo byese kino. Eno industry si ya Bobi Wine. Eno industry ekwata ku muyimbi ateekateeka okuyimba neyayimba edda naffe basekayimbira baako. Ye waakera n'aga nti twali ba beggars. Ekyo kyali kigambo kikyamu era kwali kuvuboola eri industry yaffe lwansonga nti ono music si politics, ate politics si music. Kwajugira nesimbako kwa roadman banga Chameleon alowooza nti ono politics music, ekyo nenkiwulya nenkyesonyiwa. Then ne bakati bakomyeyo era batugamba nti ate music politics. Bobi Wine wabagamba mbu twagenda ng'abasabirizi, ye ayaga tubeere mu ggume ly'okuba tutengwa abantu abakulu. Tetwagenda wasalimu saleyi ne political mode, wala twagendayo ng'abayimbi b'eggwanga bye yayita. Njamu wabula bwabuzi nti alekerawo okulowooza nti buli kiri music olwokuba yava music kigenda kubeera political. No, tetugenda kutambulira mu nkola eyo. Naye ajjukire nti no ensi etambulira mu kuyambagana, teri muntu mu nsi atayamba munne. N'omuzungu aga there is no man who's an island. Ye kennyini yatalaga eggwanga lino ng'atalaga asabiriza abantu kalulu ng'asaba akalulu lwakuba nti yali tasobola kwemalirira. Omanyi oti oba nagenda eggulu mpiseemu eddo amaloboozi g'abayimbi abato nze nyambye abayimbi wange buuza melody buuza balama basiba ewanga abantu waliwo n'omukyala yakampeeza aya basi. Omukulu gwe bayita Melody yava mu kibiina talent search. Omukulu gwe bayita Bobi Wine gyekola Kamoocha ba ghetto youth abaliyo waliwo talent search yali Kamoocha. Omukulu gwe bayita Melody gye yava n'omuwala gwe bayita Serena Bata. Kati wano wagambira mbu yayamba Melody. Omukulu Chameleon ategeeza nti Bobi Wine bw'aba alimbya bufuzi asigale embya obufuzi bye. Bwe tuba tetwerabidde omukulu Dr. Jose Chameleon abajjukira akayimba ke bayita tubonga nawe. Ndowooza akayimba ako si ka gospel, akayimba ako ka byabufuzi. Chameleon yagambye nti Bobi Wine lwaki aleeta ebyobufuzi mu music we Uganda? Ani yasooka okuleeta ebyobufuzi mu music we Uganda? Chameleon yakulemberamu abayimbi ne bayimba tubonga nawe. Chameleon yennyini yasobola okuba ate nga jjambwa mmeeya ne yeesimbawo ku bwa mmeeya ne bamukuba akalulu. Wano agambye nti Bobi Wine akyamugamba wuuno agamba bosi ba beggar. Chameleon wuuno akyagamba kwali kuvoola nnyo nenja yamujjukize mukulu Kyagulanyi nti ono music si politics. Alwanirye enkyukakyuka y'eggwanga Uganda gye yeetaaga, ffe tulwanirye music lwansonga byonna bina bitambulira waki bitambulira wamu. Nga bwe yakwata ekiwandiiko n'ayita banne ba beggars ku Facebook era bwe yali kuta ekiwandiiko kikimu n'akiteeka ku Facebook ng'atuyita tukole ki tumukwatireko. Ate si yeka alina ebizibu. Juzi baalaga Kiribajje ali Bulenga akuba bloka n'alabye junior players same thing. Onfuna bulungi nnyo lwaki ye ebizibu ebyo byayagala bye tutunulya ng'ate tatunulya bizibu by'abantu balanga omukulembeze. Mu music industry wali abantu bangi babonaabona. Twalina ono omukyala Evelyn Lagu anoonya ssente zimutwala bwaero kumutwala mu jjanjaba ne tukola car wash ffe ne tugijjumbira.
lwaki teyajjayo ye bw'abeera awaloza tebabudabudibwa temutuzzamu ebyo bintu ebyo bitategerekeka. Bwe tuba twogera music twogere music, bwe tuba twogera politics twogere politics, tetugatta. Aya basi Chameleon bwe yali ayimba tubonga naawe yali ayogera kuyimba oba ebyobufuzi akadde kano mu Uganda oyinza obutabyawula na ndongo ye Uganda nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Bwe bagenda wa General Salim Sala akadde kano omukulu Bobi Wine gye buvuddeko yasobola okuba ate ng'ategeeza abayimbi mbwe ensonga zonna ezamutokako mu music wa Uganda tewali yasobola okuba ate ng'amubeererawo. Chameleon bw'ayogera ebintu bino Bobi Wine yagamba ati naye emyaka gisuuse mu 3 nga awatali nsonga awatali kusonga ku tteeka lyonna bawera music wange nembaga sikyasobola kukola show naye nga bakikola mumenyi bw'amateeka mu kunyigiriza ne bwe twasirika kyajja bwe kityo. Olunaku lwaleero omuyimbi mwannaffe ali Bukeni Twaha bwe tumanyi nga Nobyandi ali mukomera nga talina musango n'ogumu omusango gwe kunominatinga kubeera nga president. Muganda waffe producer Dan Magic ali mukomera nga tewali musango n'ogumu bwe yassa. So bwe tutatunuulira ebyo ebinyiga bannaffe kijja kutuuka ku ffe nga tewali naffe atuwolereza. Kati ba artist bwe tusirika bajja genda batunyiga bwe batyo, bajja genda batumalako ekitiibwa kyaffe bwe batyo, bajja kugenda batumalako eddembe lyaffe bwe batyo, ate nga tikirina kubeera bwe kityo. Aya basi Bobi Wine we yategeeza mpola mpola wabula ye Chameleon akyavaayo okuba ate ng'amutegeeza ensonga zonna nga bwe zaatambula. Ategeezezza nti Chameleon ye bw'agamba nti agenze wa General Salim Sale yasobola okuba ate ng'agendako eggulu byonna. Agambye nti General Salim Sale ye omu ku basajja abasinga okwagala music era kino kyakola kikola lwakagola music. Chameleon bw'agamba bantu babuvuma babeere ne boogera bino. Yes, serious because I nenya netegeeza ebigambo ebiva mu bantu ndabe ntegeera kijja nnyo okukwata mu nakutereeza ki n'okubategeeza kyekyavaayo. Kati General Sale mu bitiibwa bye sooka tuteeke kya General ebbali oli omuyita Mr. Salim Sale akandonaho tukkirize tugaane mu bbanga lyonna lyabaddewo y'omu ku bantu abaagala music wa Uganda. Njankuzeeyo ddala mu 2005 twalina entabwenze ne Bebe Cool. Omukulu oyo yatuyita egaluga gye yali abeera atukwasaganyiriza Bebe Cool ajjewo embiranye ku lwa nsonga musirikale gwe mulimu gwe profession ye naye muntu nga ffe. Omukulu oyo anyumirwa nnyo music kye njagala kugamba era ebiseera ebisinga nyoddeyo weetegeeze mu profile zammwe. Salim Sale y'omu ku basajja abajeno asinga okujjumbira ebivulu bya music n'okusupportinga abayimbi kuviira ddala mabega. Anyway napinga interest lwa nsonga nti already yali awulyako ku uma nansamoni nga ampite ategeere kwa n'abalala baali batese embeera nti Chameleon atekeseewo ekibiina kyagala kuba uma sisobola ate kujjawo uma ate gye natandikawo wabula eno mu United Music Superstars ebiteeso byange n'ebirowoozo byange biwulirwa mangu ne tubidelivaringa ate gye birina okola ki. Aya basi ekyamutwala eggulu ndowooza mukiwulidde gye buvuddeko omukulu Bobi Wine yasobola okuba ate nga bategeeza abali mu bibiina ebyo okuli uma muli basabirizi. Ulira bwe yabagamba Kyanaku nti tugenze tuva ku mulamwa mpola mpola ne batureducinga okutujja ku kitiibwa kye twalina nga ba artist ne batuza ne batufuula abasabiriza. Bannange tetuli basabiriza. Kino ekitone kya muwendo nnyo Katonda kyatuwa. Association oba ekibiina eky'obwegassi kirina kusooka ku looking out for everyone. Tuli bayimbi mu Uganda tosobola kubala bayimbi 2, 3, 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi. Yenze Bobi Wine oli kumuli Aya basi ndowooza Chameleon ategedde omukulu Bobi Wine amutegeeza wadde yasalako enviiri akyali muyimbi. Bw'oba obala abayimbi 3 mu Uganda Bobi Wine tomuteekamu. Ye Chameleon yategeezeza nti yayingira byabufuzi. Chameleon atubuulira ku nsonga General Salim Sale yabasomesa atya ebya music. Una tubuulira Geno yabasomesa music. Sibe kiri Geno Sale tasomesa abantu music. Bwabula aliwo nga mediator ng'omuntu omukulu alengera. Kati kankunyoye gwanda bantu. Ekibonyabonya abayimbi essaawa zino kitubonyabonya ffenna kwe kuba nti tetuyingiza mu myaka emeka. Naye kiva ku nkola ki? Kiva ku lw'enkola nti music wa Uganda twamuteeka oba bamuma copyright ne tumusigaza ku nkola nti olina performing ofuna ssente. Wabula ate nga mu nkola za industries endala omuyimbi asigala ewaabwe wakati wabatakola n'asigala ng'akola ki? Nga yingiza atya. Music wange buli lwabeera mu simu y'omuntu n'okwanyingiza ssente. Chameleon mamubi ku kipande n'okwanyingiza. N'ebintu ebyo government yali tebitaddeeko ki? Sira tebiteeseeko sira. Kati mukwemulugunya gw'abakulu abo bagamba nti how comes music ba musicians bakaaba nti tebakola ng'ate balina music ali mu bantu. Nja ku example nti kati Lil Puzzle mulwadde taswa agenda ku stage kuyimba
kwaki yakava operation tukoze tutya okulaba nti miziku aso mujjanjaba miziku enaamufunamu n'amuyimirira ddayo kemabega mu 2-8 namenyeka amagulu nga ndi mu kagaali nasobola okwebeeza olwansonga nti YouTube yange yali empasente nakati ekyanzimba Spotify zimpa sente nfuna sente zange naye mbasigenze kuki ku stage wabula enkola eyambanze omubangufu yakibuuka oluva yakibuuka edda. Dr. Jose Chameleon yasobola okuba ate ng'ayongerako abamunenyo genda eggulu wano mu Buganda teba mbu Chameleon yagamba nti ogenda eggulu sooka owulire mbu yassaamu abakulu ekitiibwa era kyekyamutwala eggulu kubanga bamuyita ye tajeemera abantu bakulu bamuyise. Saali muntu wa ttima saayagala kugenda bw'omu ne muga siina bwe nja binnyonnyola wabula kankuleete executive team ki yonna tukunnyonnyola ebigendererwa tetulina mbiranye naki na umma. Ekyo nja nkutangaazeemu nti ojja kuba Uganda balina obeeza empisa embi nga n'ebyobuwanga babivaako bali abantu bakulu omuntu omukulu bwakusamoninga nyimirya mu mpale kyezemba nyambadde obanga tukyezemba nyambadde okutulanga nti Jeno Salim Sale oba Salim Sale ng'omuntu omukulu ampise nze ŋŋambe nti sijja kugendayo. Tukyali ku Chameleon ku nsonga ze ne Bobi Wine ekiwandiiko kye yabaddiza agamba nti Bobi Wine yeddeko lwaki tayambye ku bayimbi ab'enjawulo bangi balwadde agambye bu Even Lagu yalwala Bobi Wine talabikako wadde n'akamu. Chameleon wuno yakyayogera Tuli eno ffe eggwanga tetulivaamu tusiga tuli kuume mundu tugikuba musically wabula nja mubuuzayo ekibuuzo mba oli bafunye omukisa akinziramu nga mugaana ye naali kimubuuza mu kimpooze ne kankibuuza no mpola music ono yamulowoozaako ki yes kulanso music ono bambi gye twava ffenna gye yava okufuka etendo ng'omusaabalwanyi w'eggwanga lino njagala atangazeemu music akyali muyimbi oba yatulekawo yagenda nga politician kulanso nga bwaba akyali muyimbi ensonga nyingi nnyo eziri mu ggwanga muno zitumwetaagamu nga muyimbi naye atekemu input ye kintu kimala okuyimba obuyimbi tekimala naye poliisi ye tugyetaaga ajje ne yegatte ku matafaali amangi agazimba music Uganda bw'aba tayagala kugendayo era ebirowoozo yasobiisa mu association sife ne tubimtuusizaayo. Bobi Wine bw'aba tayagala kwegatta mu association bw'aba tayagala kugendayo eri eggulu ye agende mu association abuuzizza nti Bobi Wine akyayimba oba takyayimba. Bayimbi mu Uganda tosobola kubala bayimbi 2, 3, 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi yenze Bobi Wine oli kumuli lwakusala kumpi ndowooza ensonga ezo ziwulidde. Wano nno omukulu gwe bayita Chameleon waliwo ensonga ebadde etambula ku Facebook nga bamukomparingako n'omukulu gwe bayita Diamond Platinum alina music label apromotinza abayimbi ab'enjawulo wabula ye agambye nti Chameleon naye asobodde okugula ennyumba alina ennyumba 2 mu America yazigula $5,000 ejja $. Ankogambe my friend omukira gw'embwa sige matu buli kimu kirina embeera yakyo waliwo gwe nalaba ali okatonto n'agamba Chameleon mugogwano gwaguze Rolls Royce Chameleon ali ggulu my friend muganda bana Uganda balina obwezi mulimu abalina ettima n'akagula ennyumba 2 USA ye omukanange waba yagadde gula Rolls Royce agule Rolls Royce si kibi buli mwayi n'ebigendera bye nze sokuba njagala gula kagaali bw'aba aguze Rolls Royce tewali mutawaana kanyumira obulamu bwe nange nga bwe nyumira obwange nga nabyenguzeeyo ebirala onfuna bugenda gwogere ku pugundi ku miwendo gy'ennyumba z'omu USA emiwendo gibira 5,000 Rolls Royce egula $3,500 singa ndi nali njaga bebe kulu juzi yagula studio ya $5,000 ejja $. Baga nti yaliguze Rolls Royce kibiiki nze sina naleka oba bagamba nze ndi kyuma kyalo natondera kubeera ano lubeerera nange nabe naleka ina ina alowooza mbu wagula ekyuma kiri awo nti Chameleon agenda kubeerawo lubeerera ekyo oli ku zero ne Kristo yaddayo ewaabwe. Obusungu bwa kaadi bamu makadi ya Nuupu omukulu ono. Chameleon nawana atuusewo n'amugamba nti Bobi Wine ogamba ntwagenda eggulu nti Jeno Salim Sale tumusabiriza nga gwe olina ebifaananyi ne Jeno Salim Sale nawe wali osabiriza. Anti kati olaba omukulu oyo ali mu America tali Uganda so ayinza okuba tamanyi ensonga ziri wano kyemanyiko nti ali mu America ne family ye yawulira biwulira endoza bamugamba bikyamu ekigambo mpozi yakose kya beggars kwali kuvoola teyavoola nze yavoola fraternity music lwansonga nti in music industry eno mwe yava okufuuka ow'omugaso ennyo eri ggwanga lyaffe otuyita beggars nga ye kenyini yatambulanga ng'agenda asaba abantu akalulu then naye yalituddewo kawe n'atasaba kalulu nti n'abantu bakuŋŋaana masinzizo okusaba Katonda gwe batalabangako n'okusaba buli lwo Sande basaba naye ate tetwagendayo okusaba kino kyo gyankirambulule kakati ebifaananyi bye nalaba
nga Bobi Wine alina Salim Saleh yali agenze kola yoje yali agenze kumitinga fani we Salim Saleh fani wange Salim Saleh fani wa bebe cool fani wa Sebatta kati fani ayina obusobozi wa kuyita ategeere wa waso bagattako ng'omuntu olwansonga jjukira oli muganda wa president osanga mu ye muso kuyita mu eddoboozi linatuuka wa president nga eddoboozi y'abayimbi abawamu kati kankubuuze n'abasambi omupiira bagenze kubba ssente oba n'abazimbi abagendayo. Listen to me. Bana Uganda bo kenyini bangamba ko utwali mu bintu ya politics. Banga ndi Chameleon aloza politics music. Neka nangenda baga ne bana Uganda batase okuloza nti music politics. Byawukana. Teyatuyita tutikira. Wabula genocide abagenda kogera ku music wa Uganda. Era ino okuyita ba Genova music. Ndozo kitegedde. Genova music. Bayita ba Genova music. Oba Genova music mu Uganda oyinza okubala Chameleon Bebe Cool. Bobi Wine nabulako. Agambye naye ayina ebifaananyi ne General Salim Saleh lwaki agamba asabiriza. Chameleon agambye nti Bobi Wine akyali mu America. Ayinza okuba takyamugoberera Chameleon ono obusungu bungi nnyo. Omusajja yakomawo nadda akyali ku byaluli. Bino nno byonna Chameleon okuba ate nga abyogera ayina albamu empya gyagenda okuba ate nga asumula mwezi ogw'ekkumi awo. Ayinayo ne tour eri Europe jagenda okuba ate nga akuba. Ayina mu Stockholm, ayina mu Germany, ayina ne Turkey. Budde bonna mu November. Oyinza okuwulira ng'ogamba nti lwaki avuddeyo akadde kano. Ayagala PR yeetaaga amawulire agayinza okuba ate gamuyambako. Mu nsonga okupromotinga ebyo byonna ebijja mu maaso. Chameleon. Bobi Wine yabawandiikira ekiwandiiko kyonna. Abasinga abayimbi tebakitegeera. Yali tabategeeza bino bye boogera. Omukulu Dr. Jose Chameleon agambye nti abadde bagamba nti endongo ye yagitunda. Agambye kikyali mu pipeline ne bw'anaaba yagadde okutunda music we. Ayinza okuba yamutunda wulira. Kikyamu kiwe mba ntunda music wange. Ntunze uwo. Olawo omuntu taata waabwe afaani bamulekera kyapa nga ayina ne bannyinaze. Ne batula ne bateesa batunda ekyapa badde mu kyalo. Music namuyimba waliwo kye bayita music kwe kuyimba musicology kwe kutegeera music ne music economics. Okuyimba nakumala okumutegeera nakumala kati ndi mu music economics. Sina kwebuza ku muntu yenna kutunda music wange. Though ebyo byappa beboogera munatunze music wange. Naye nga ate era bw'anaatuuka nga yetaaga okugulibwa ngenda mutunda. Bantu balina kumbuuza ogenda mutunda bbanga ki ekyo kyenjala okubangula abantu. Kuba abantu bajja kudduma namwe ba musician mudduke mutumbe music wa mulugwa muli abantu batunda music. Otunde music wo okuva gye watandika paka gye waggwerera. Oluba yavuwadde. Naye enteesa bw'eneetuukawo ey'okuba nti tunda music. Ye bamugula bilioni 9 nkuulya no babanzi bino okunziba kwani nina music milioni enyimba nga 3 nini nyimba nga beka nga 3 buli bagandi bwawulya ndi obumi 9 bungi nnyo then oyina ekikusumbwa enyimba 3 zigula bilioni 9 ate era sina mutuna naye bwe binatutusa obudde nga wa music wa kutundibwa nga kikisembayo sijja kwebuza ku muntu yenna yadde Uganda bakumukwaya. Aya basi Chameleon omuwulidde abayimbi ndoza bayinza okusomako akatabo ke bayita Animal Farm. Waliwo omusajja gwe bayitanga Napoleon. Obudde obwo akagero kawanvu nnyo kalimu ak'enkoko n'amagi. Abayimbi baba bayinza okusoma akatabo ke bayita aka Animal Farm. Ndowooza chapter yali yakuna. Era wanayogedde ku nsonga za Kasiiwuukira. Agambye nti Kasiiwuukira yamugula kalubamu 2 zokka. Ebyo byagamba bagenda mu mateeka. Wano Chameleon alimba sebo. Kasiiwuukira bali bayina empapula. Luli wali muvubuka akadde kano. Familia ya Kasiiwuukira. Okusookera ddala mbalamusiza nnyo familia ya Kasiiwuukira. Nsooka okwebaza muzeeyi wammwe gwe twakolagana naye mu business eno nga twogera ku music wange. Ebiwandiiko nabirabye bayira kwa munkutte mavubavu wano. Nange ebiwandiiko byange birina ewaka. Mwaye abantu abagenda balowooza nti abayimbi bagayaavu ebiwandiiko babisuula. Kyenja okugamba nti natundako album zange 2 ewa Kasiiwuukira. Album ya Beikali ne album ya Mambo Bado. Ebiseera ebyo album zabanga kenyimba 6. Kati mbana tuna album 2 zenyimba meka. Kati baba bagula music agenda. Bwe twatundya music oyo. Era n'endagaano nga bweyogera gye nina eyange mpozi nga bayina yaabwe ey'enjawulo. Naguza Kasiiwuukira publishing rights. Namuguza rights z'okuteeka music wange ku tape atundibwe. Saamuguza music. Biina enjawulo publishing rights ne copyright. Ofuna bulungi. Copyright wa music wa Chameleon yenna gyali mu ggwanga yonna wange. Situndangako copyright music wange. Ate nya utegere nti njaba batangazaamu ekyanti bwemba that time era twaguzitunguzanga album on cassette kyanti Kasiiwuukira tajjanga kukumbuuza ku YouTube music wange ani asasulwa tojja kyanti tajjanga kukumbuuza nti music obwo performing enjawulo yange eriwa namuguza
medium gye bayita cassette era yenna ekiwandiiko ekikakasa nti copyright music wange amulina ajje. So nja kutangazaamu nti bajja kulimba mbu nsokumenya albamu zange zonna gyezitunda. Kipeepewo namuguza Lusiimu, Beikali namuguza Kasiwukira, Mamo Bado Kasiwukira, Dorotia namuguza DS Classic, Mama Mia. Aya basi ye Chameleon oyo nga tutegeeza ku nsonga ze n'abakasiwukira bagamba nti albamu bbiri zokka ze baamugulako, yagamba nti baamugulako ku teepu, sebo baagula kyewayiiya. Copyright kintu kinene nnyo, abayimbi abasinga mu Uganda tebamanyi kigambo kye bayita copyright. N'abanuupu Chameleon abaweereza obubaka bwe basinga obutamwagala abagambye bwati naye minebaza nyinamu abali ku side erimu abaleekaana obuleekaanyi nga temumanyi kimmanyi nga bimwogerako tembimanyi. Nze ntunde Kenya, ntunde Tanzania, ntunde Rwanda, ntunde Burundi, ntunde Congo, ntunda Semazinga wa Africa. So njawo otegeere nti kufaani wange gwayogera ebigambo ebyabyotayinaako ebitalina makulu nga gw'obuyogeza obukyayibo, oyagala mbere bankrupt, oyagala Chameleon benti wampisa mbi, oyagala bebyaki. Muganda wange support gye nina teva Uganda wokka eva ne mawanga amalala. Kibanti ne mu associations ze Tanzania mwerimu zitanza associations zaabwe eze Burundi neze sizemenye ebyo. Omuntu ali bankrupt my friend tafaanana nganze bona kati mbadde nva ku site yayo kwa right era akwana nakula nava bintu byokweteka mu kamera banye. Aya basi nga tetunava ku mayanja family ebizibu tebimanye ennyumba mbi. Chameleon muganda gwe bayita wizomaniza akyanoonyezebwa olw'okutimpula omukozi we gwe bayita Beggar Kawezi, bandi gwe bamanyi nga Cyrus abadde muyambi we era nga bannafe abapoliisi bamunoonya abula family y'amayanja. Chameleon yagwa mwagwa 29 bwe yatugambye amagulu ne gamenyeka naawona. Omukulu Palaso yali South Africa mu xenophobia, aba South Africa nga balwana n'aluwona. Wizomaniza akubye omuyambi we gyebuvuddeko yakubye omuyimbi gwe bayita King Saha Wizomanizo. Wabula maama wa Wizo ategeezezza nti azaala ekibi, agambye nti omwana we omwenge gumusumbuwa nnyo naye mumusonyiwe. Counseling, ntaga counseling. Naye nga all in all, just counseling yeko bireeta obuzibu. Oyinza okuba omuntu alina ebirwadde bye nakukutukira mu ngalo, kitegeera si kirungi. Naffe tetukyencouraginga ne ssente zisaasaana, kati ssente tuva kuziyiwa tukyayiwa. Naye Wizo yennyini kati bwalaba ekyo tandika okutereera n'agamba yeekanga kuba omuntu otamidde, omanyi omwenge ogwo ogulabika gumuyisa bubi alyokke kubanga bw'aba tannanywa ali nno mu bulungi nnyo. Kino kijja amaze kusaamu ku kabusi. Uganda yagamba azaala ekibi akiwongerera, nina okubuulirira kumubuulirira atereere oba omwenge gwe gumusinziza amaanyi aguveeko. Aya basi maama wa Wizomaniza olunaku lwajjo postize n'agamba nti ye yabadde Kenya tabimanyiiko wadde ne beboogera. Maama we agambye nti mwenge mayanja